okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe atulaba ku TV yaffe eya 3ABN TV, tukwebaza kubanga Mukama akyakukuumye ng'okyalina omukka ogw'obulamu. Tumwebaza Mukama akuyisizza mu kiro ng'okyassa omukka ogw'obulamu. N'olwekyo nkusaba wonna w'oli weewombeeke, tusabe tusobole okwebaza Mukama oyo akyakukuumye ate n'akusobozesa okubanga okomawo n'okulaba oba n'okuyiga ku by'okuyiga Mukama by'atuteekateekedde enkya y'olunaku olw'olwaleero. Katuwombeeke olw'okusaba. Mukama Katonda Kitaffe, tukwebaza nti oli mulungi gye tuli. Tukwebaza nti otukuumye n'okuyita mu kiro n'okutuuka akaseera kano nga tukyalina omukka ogw'obulamu. Mukama nga tugenda okuyiga, tukusaba otuyigirize. Mukama nga nange ngenda okuba nga mpita mu by'okuyiga, nkusaba ompe ebigambo ebirungi by'oyagala nkozese. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulabi waffe atulaba, amannya agange nze Nakaweesi Georgia era nga nsabira mu kkanisa ey'Ekabulengwa Sabbath School esangibwa e Nansana ku lusozi Kabulengwa. Nkwebaza olw'okubanga okyekuumidde ku TV yaffe eno eya 3ABN era nkwebaza olw'okubanga okyekuumidde ne ku program ey'ensulo ey'enkya. Ebyokuyiga bingi era nsuubira bikuyigiriza era nga bikyatuyigiriza. Olunaku olw'eggulo twayize ku kyokuyiga ekirina omutwe ogugamba nti ekyoto kya ssaddaaka era nga twalabye nti empeera y'ekibi kufa era nga nsuubira nti wonna w'oli we wabadde olabira obubaka buno oli mumativu nti Mukama akuyita okubanga ova mu bibi byo ate osobole okubanga tozikirira okw'okuzikirira okugenda okubeerawo emirembe n'emirembe. Katugende mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero ekirina omutwe ogugamba nti amazzi agendabirwamu. Amazzi agendabirwamu era nga nkusaba yonna gy'oli onoonye ekitala kyo kiyite Bayibuli tubikkulire wamu. Katugende mu Yokaana ekisooka omutwe ogusooka olunyiriri olw'omwenda nga weewali ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero Mukama kyatuteekateekedde. Olunyiriri luno olugamba bwe luti, osobola okusoma wamu nange. Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero tulaba nti omuwandiisi waffe atuwandiikidde ng'atugamba nti wakati w'ekyoto okuddako k'emabega ebyokuyiga byaffe byonna ebya wiiki eno bizze bitulaga ebintu eby'enjawulo ebiri mu kifo ekitukuvu. Kiyite Omungereza kyayita sanctuary. Era nga tuzze tulaba ebintu eby'enjawulo okuli oluggya lw'ekifo kino kwogatta n'ekkubo lyokka ery'amazima gwe twalabanga Yesu Kristo n'ebifo n'ebintu eby'enjawulo. Era n'olunaku olw'olwaleero tugenda kubanga tulaba amazzi agendabirwamu. Wakati w'ekyoto kwe baaweerangayo ssaddaaka ko n'eweema ey'okusisinkanirangamu we waabeeranga ebbenseni ey'ekikomo oba ekifo bakabona gye baanaabiranga n'okwerongosanga
n'okwerongoosa nga tebannayingira kifo kitukuvu. Mazima eno yali benseni ya njawulo. Omuwandiisi waffe bwe nabadde mpita mu ky'okuyiga kino nasose ne ŋŋamba kiki ekyafuula benseni eno okuba ey'enjawulo. Nsuubira nti ffenna mu maka gaffe gye tuli oba mu maka gaffe eyo gye tubeera tuyina benseni oba ebbaafu ze tunaabiramu, kankiyite bwe ntyo. Naye wano omuwandiisi waffe yatugambye nti benseni eno eyabeeranga mu kifo kino ekitukuvu yali ya njawulo. Yali ya njawulo etya? Oluusi tubeera n'endabirwamu mu binaabiro byaffe ng'ewanikiddwa ku musumaali okwerabamu. Endabirwamu ebeerako waggulu so ng'amazzi gali wansiko. Kati nno olwo tugenda okulaba ki ekyafuula benseni eno oba ebbaafu eno okuba nga ya njawulo. Endabirwamu tulabye nti wano yabeera ezaffe ez'omu binaabiro byaffe, endabirwamu ezaffe ez'omu binaabiro byaffe zibeerako waggulu so ng'amazzi gali wansiko. Eno si y'engeri benseni ya Katonda bwe yawundibwa. Yawundibwa etya? Tugambibwa nti wansi wa benseni yennyini ejjudde amazzi we waabanga endabirwamu ezaweebwangayo abakazi b'abaana ba Isirayiri. Kino osobola okukisanga mu kitabo ky'Okuva essuula 38 olunyiriri olw'omunaana. N'olwekyo omuntu bwe yatunulanga mu benseni ng'ayinza okweraba okuyita mu ndabirwamu eyabanga mu mazzi. Ndowooza tulabye ekyafuula benseni eno okuba ey'enjawulo. Abo abalina benseni oba endabirwamu eziri mu biyige gye banaabira baziwanika ku musumaali. Benseni ebeera wano wansi nga endabirwamu eri waggulu ku musumaali, nga bw'amala wano okunaaba ng'atunula wali mu ndabirwamu. Benseni eno kyo ekyagifuulanga ekyenjawulo ng'endabirwamu ebeera wansi, ng'omuntu bw'atunula mu mazzi oba bw'akutama mu mazzi okunaaba aba ng'asobola okuba nga yeeraba ate mu ndabirwamu. Wali mu mazzi wennyini ng'endabirwamu eriflectinga n'abeera ng'akola ki? Yeeraba. Era wano tulaba nti kale waliwo enfumo nnyingi ezikwata ku ndabirwamu ezikola ebyamagero. Endabirwamu eziraba abambejja abeebase, ebiseera eby'omu maaso ko n'abalungi. Endabirwamu abasinga tutera kugirabamu kweggyako akamogo akakuliko. Bw'oba tugeze bw'oba ng'oli eyo nga osuubira omumwa teguteredde bulungi, otunulako mu ndabirwamu n'olaba oba osobola ogutereeza. Naye tulaba nti endabirwamu eno yakozesebwanga ebintu bya njawulo, era nga tulaba nti wabula endabirwamu eri mu benseni ya Katonda teyakolebwanga kulaba bulungi bw'abantu, naye ki? Ensolo. Abantu abasinga endabirwamu bagikozesa kulaba bulungi, oba kulaba oba aynako akamogo konna, oba kulaba waliwo akakyamu kasobola okutereeza amangu awo, oba kiki kyonna kyasobola okutereeza. Naye tulaba nti yo benseni ya Katonda endabirwamu eno yasangibwanga wansi w'ebenseni ya Katonda oba omuntu gye yeerabangamu. Teyakolebwa kubanga omuntu yeeraba bw'ali obulungi, wabula yakolebwanga kubanga yeeraba kubanga eraba ensolo, ng'eraba oba nkiyite ekyo ekyali kireeteddwa, saddaaka eyali ereeteddwa okubanga
eweebwayo. Bwe tusoma mu Yakobo tujja kubikkulayo. Yakobo essuula esooka olunyiriri olwa 23 okutuuka ku lwa 25 tugenda kusomayo. Kubanga omuntu yenna bw'aba omuwulizi w'ekigambo so nga si mukozi, oyo afaanana ng'omuntu eyeeraba amaaso ag'obuzaaliranwa bwe mu ndabirwamu. Kubanga yeeraba n'agenda amangu ago ne yeerabira bw'afaananye. Naye atunula mu mateeka amatuukirivu ag'eddembe n'anyiikiriramu nga si muwulizi eyeerabira, naye mukozi akola, oyo anaaweebwanga omukisa mu kukola kwe. Ng'abantu bwe batunula mu ndabirwamu okwerabamu, tusobola okutunula mu mateeka ga Katonda okulaba obunafu bwaffe. Bwe twetegereza amateeka ga Katonda ag'okwagala, tutandika okutegeera obulamu bwaffe obweyawudde ku Katonda era nga kitwala ebbanga ddene okulongoosebwa. Tulaba nti mu kaseera kano ke tulimu, mu biseera bino bye tulimu, tunaatera okuyingira ekifo ekitukuvu era nga twetaaga okunaaba. Ng'omuwandiisi waffe bw'atuwandiikidde mu kyokuyiga kyaffe kino, tulaba nti twetaaga okunaaba era nga amazzi ge twetaaga okunaaba, amazzi ago kwe kwagala kwa Katonda. Tukimanyi nti nga bwe tuzze tuyiga ebyokuyiga byaffe eby'emabega, tulaba nti bw'oyonoona, omwonoonyi bw'ayonoona n'ategeera nti ayonoonye, ekisa kya Katonda n'okwagala kwe bibeerawo okumuyamba okubanga asonyiyibwa. Era nga tulaba nti ng'abantu bwe batunuulira mu ndabirwamu okwerabamu, tusobola naffe okutunula mu mateeka ga Katonda ne tusobola nno okulaba obunafu bwaffe bwonna. Naye tukimanyi nti bwe tuba tubulabye, ekisa kya Katonda n'okwagala kwe bisobola okutuyamba okubanga tusobola okuva mu bunafu bwaffe era okubanga tusonyiyibwa okuva eri ebyo bye tuba tukoze. Tulaba nti Mukama atenderezebwe kubanga ye mwene yateekawo amazzi amalamu. Tuyinza okulongoosebwako ebibi byaffe byonna. Tekikoma awo, naye n'amazzi agalongoosa weegali awo waggulu w'endabirwamu. Tulaba nti Mukama tatulaga mateeka nga tatuwadde mazzi ag'okusaasira okutulongoosa. Nago gali mu benseni y'emu. Kino kye kiseera omulabi waffe atulaba okubanga naawe onaaba mu mazzi ag'okwagala kwa Katonda. Ekiseera okunaaza emitima gyaffe era n'emyoyo gyaffe olw'ekisa kye, kubanga tukirabye nti tunaatera oba tukiraba nti tunaatera okubanga tuyingira mu kifo ekitukuvu. Nga mmaliriza, bwe tusoma olunyiriri lwaffe luno kanduddemu, bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Nga bwe tuyize oba nga Mukama bw'atuyigiriza mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero nti tunaatera okuyingira ekifo ekitukuvu, tulaba nti omulabi waffe gwe nange twetaaga okunaaba mu mazzi era ng'amazzi gano ge twetaaga okunaabamu kwe kwagala kwa Katonda. Twetaaga okubanga tutunula mu ndabirwamu ya Katonda nga ge mateeka ga Katonda okulaba nga tusobola okulaba obunafu bwaffe. Bwe tutunula mu ndabirwamu ya Katonda nga ge mateeka ga Katonda,
tusobola okulaba obunafu bwaffe amateeka ga Katonda tugamanyi. Bw'osoma mu Kuva essuula ey'abiri osobola okusangayo amateeka ga Katonda. Okugeza agamu ku mateeka ga Katonda gali nti tobbanga, tottanga, ojjukiranga olunaku olwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Bwe mba nga mbadde situkuza olunaku lwa Ssabbiiti nga mbadde sirumanyi, naye neesoma oba ne nnaaba mu mazzi mu kwagala kwa Katonda, ne nnaaba ne ntunula mu ndabirwamu bwe nti, ne ntunula mu ndabirwamu ya Katonda, amateeka ga Katonda, ne mmanya nti Katonda ankubiriza okujjukira olunaku olwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Okwagala kwa Katonda kuba kusobola kasa nkikkiriza nti buno bunafu bwange. Mu butuufu mbadde sikuuma Ssabbiiti ya Mukama Katonda nga bwe nnina ogikuuma. Tugeze bw'osoma olwo olunyiriri lukulaga nti okuuma ojjukiranga olunaku olwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Buli kimu ekiri mu nnyumba yo ku lunaku olwo tekirina kubanga kikola, nga gw'osanga obadde ogendanga ku kkanisa buli kaseera, naye nga ebintu byo byolesa ewaka, oba abantu abamu tugeze abalina abantu ababayambako ewaka, ng'omuntu akuyambako ewaka asigala waka kufumbira ku lunaku olwa Ssabbiiti, gwe n'ogenda n'osaba n'okomawo n'osanga nga yafumbye n'olya. Kati bw'okitegeera nti Mukama akusuubira okubeera ng'otukuza olunaku olwa Ssabbiiti, nga n'abantu bonna abali mu nnyumba yo n'ebintu byo biwummula ku lunaku olwo, okuggyako nga kigenda kuyamba kutaasa bulamu. Mukama akusuubira okubanga otegeera nti buno bubadde bunafu bwange, buno bubadde bunafu bwange okubanga sikuuma lunaku lwa Ssabbiiti, era n'okyuka Mukama okwagala kwe ne kukusobozesa okubanga okola ekituufu. Omukwano atulaba, kansabe nti Mukama akusobozese okubanga oyatula ebibi byo, okkiriza nti olina obunafu mu kintu ekimu ky'oyinza okuba ng'oyiseemu bw'otunuulira mu ndabirwamu ya Katonda, era nga Mukama ye mwetegefu okubanga akusonyiwa ebibi byo, era n'okuggyako obutali butuukirivu bwonna obuyinza okuba nga bulabikira mu bulamu bwo. Mukama akuwa omukisa, era nga ekyokuyiga kyaffe kino nkusaba Mukama akikuweeremu omukisa nga otunula mu ndabirwamu ya Katonda amateeka ga Mukama Katonda, ng'era osobola okugasanga mu Kuva essuula ey'abiri, era Mukama akusobozesa okubanga okola ekituufu Mukama kyakusuubiramu. Katwewombeeke tusabe. Mukama Katonda Kitaffe, tukwebaza nti oli mulungi gye tuli. Tukwebaza nti otuyigirizza n'enkya ey'olunaku olw'olwaleero. Tukwebaza nti otuyigirizza nti tusobola okutunula mu mateeka go ne tulaba obunafu bwaffe. Ate Mukama tukwebaza olw'okwagala kwo nti bwe tutegeera obunafu bwaffe ne twenenya ebibi byaffe, oli mwetegefu okuba ng'otusonyiwa. Mukama tukusaba otusaasire byonna byonna ebyo bye tukoze Mukama ebitali bitakuweesa kitiibwa, Mukama otuyambe otusaasire otusonyiwe. Mukama nga tugenda okukola olunaku olw'olwaleero ng'abaana bo bagenda okufuluma okukola, Mukama yonna gye bagenda bawe omukisa. Mu bye bakwatako okukola Mukama bibeere bya mukisa. Ate era Mukama n'abantu be bagenda okusisinkana balabe nti mu butuufu baakusisinkana. Abo abali eyo Mukama nga tebakumanyi, nga balaba puroguramu eno, Mukama tukusaba obawe omukisa okuba nga bakutegeera. Beera wamu naffe n'enkya ey'olunaku olw'olwaleero, era otusobozesa okusisinkana n'olunaku olw'enkya, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiin. Omulabi waffe, tukukubiriza oba tukwaniriza n'okujja olunaku olw'enkya okubaawo mu kyokuyiga kyaffe Mukama kyatuteekateekedde. Mukama akuwa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi
agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.